Bulaya aziise embwa mu keesi abatuuze ne bawuniikirira. Omukazi muva Bulaya afiiriddwa embwa enzungu n'agiziika mu keesi ng'omuntu. Batuuze banne ne bamwewunya okwonoona ssente n'ebiseera. Raymond Natasha amanyiddwa nga muva Bulaya Obama ow'e Masanafu Kinoonya Zone yawuniikiriza abatuuze bwe yasazeewo okukumira embwa ye olumbe. Embwa eno ebadde eyitibwa Jagwa ng'efiiridde ku myaka 10. Omusawo w'ebisolo Dr. Emmanuel Muyomba yategeezezza mu bbaluwa gye yakoze ng'embwa efudde nti obulwadde obwagisse bwavudde ku nkwa ezagirumye ne zigirwaza ensigo n'ekibumba. Dr. Muyomba yagambye nti emyaka 10 gy'ogwa kwe yafiiridde gy'emyaka embwa ennene eziwangadde ennyo kwe zitera okufiira, ng'agamba nti mpozi embwa ennyimpi ze zitera okufiira ku myaka 12. Abantu balabye Katemba Natasha ne famire nga bakungubagira Jagwa gye yagulidde keesi ey'ebbeeyi n'akubisa ne t-shirt bwe yakubyeko ekifaananyi ky'embwa n'assaako n'ebigambo ebigikungubagira nti RIP Jagwa. Entaana omwaziikiddwa embwa yasimiddwa mu luggya lw'amaka ga Natasha n'eziikibwa oluvannyuma lw'okusabirwa. Wabula Natasha yasabye minisitule evunaanyizibwa ku bisolo okuteekawo ekifo awaziikibwa ebisolo nga bino nga bifudde okusinga okubisuula mu nsiko. Paul Sempija muliraana wa Natasha yategeezezza nti eky'okukumira embwa olumbe abadde takirabangako era yeewuunya engeri omuntu gy'ayonona ssente n'ebiseera nga kino ng'akungubagira ebisolo. Omuyimbi Sadat Mukibi amanyiddwa nga Aganaga yeewunyiza bannayuganda okukoppa emize gy'abazungu era ye Natasha yategeezezza nti embwa ye abadde ajjagala nnyo era ali mu kunyolwa okw'amaanyi n'abafamire kubanga embwa yebadde ebawa essanyu ery'omugaso ennyo. Mukulikeyo nnyo abasasi baffe. Yatulugunyiza omwana e Masaka poliisi emunoonyeza kawaala. Omukazi ow'ettima eyalabikidde ku katambi ng'akuba omwana ow'emyaka 5 mu ngeri ey'obukambwe poliisi emunoonyereza mu bitundu by'e Kawaala mu Kampala gy'agambibwa okwekukuma. Omuduumizi wa poliisi y'e Rengo SP Peter Akampulira yagambye nti bambega baabwe nga beeyambisa tekinologiya bakizudde nga Patience Owimana ow'emyaka 28 yeekukumye Kawaala okumpi ne Kasubi munisipaali ey'e Rubaga. Owimana ye mukazi ow'omutima ogw'ekko eyalabikidde ku katambi wiiki ewedde ng'akutte omuggo omunene akuba mutabani we nga bw'amusitula n'amugunda wansi okumulinnya kw'ossa n'okumulinnya ku mutwe. Omwana eyabadde akubwa ye Alvin Sebandeke ow'emyaka 5. Owimana yamuzaala mu Charles Mawanda ow'oku kyalo bya Byuma mu ggombolola y'e Kyazanga e Rengo. Ensonga entuufu eyabadde ekubya Sebandeke tennategeerekeka kyokka abatuuze balumiriza nti nnyina aludde ng'amutulugunya. Owimana ne Mawanda balina abaana 2, Sebandeke ne Namawanda ow'emyezi 9 era oluvannyuma olw'okutulugunya omwana, Owimana yasibyemu eby'omu nnyumba byonna n'abulawo n'abaana bombi. Poliisi yasoose kukwata Mawanda n'emutwala mu kaduukulu kyokka oluvannyuma n'ayimbulwa. Agamba baamulaze akatambi ka mukazi we ng'atulugunya omwana n'agwawo ekigo. Ono agamba nti mukazi we yasooka kutematema kitaawe ng'amulaga okumumma ekibanja n'alowooza nti afudde wabula abazirakisa ne bamutwala mu ddwaliro era bwe yawona n'ayogera nti muwala we ne mukazi we be babadde baagala okumutta beddize ekibanja. Yayongeddeko nti yalowooza nti ezo zaali nsonga za ttaka lya famire kyokka bwe yalabye kye yakoze omwana mu mutima yafunye okutya ng'agamba nti okuva lwe yatwala abaana teyeebaka kuba ye yalabye
kuba ye yalabye asobola okutta abaana bombi. Moses Kabandebe ssentebe w'ekyalo yavumiridde ekikolwa eky'okutulugunya omwana n'alabula Uwimana obutaddako ku kyalo. Akampulira yasabye abatuuze abalaba ku Uwimana obutatwalira mateeka mu ngalo kubanga kijja kutta obujulizi okumuvunaana mu mateeka n'asaba bwe bamukwata bamukwase poliisi. Kibi nnyo era wano LMTV tukivumirira, mukulikeyo nnyo abasasi baffe.